Weewaawo mawulire gataliiko nfufu mu kitundu kino, Minisita Justin Kasule Lumumba atenderezza omutindo ogwolesebwa amasomero aga Seta High mu kisaawe ky'ebyenjigiriza. Abyogeredde ku bijaguzo ebya 23 Bukyanga Seta High School, Bukyanga Seta High Main Campus etandikibwawo ng'enezza ezaala amasomero amalala omuli n'ag'abaana abato. Omukolo gw'okujaguza emyaka 23 Bukyanga ssomero lya Seta High Main Campus litandikibwawo nga lizaalizaala amasomero amalala omuli n'aga primary gutanze na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa omusumba w'essaza lya Lugazi Christopher Kakoza. Akuutidde abasomesa amasomero ga Seta okubeera obumu mu nzirukanya y'emirimu. Jesus tells us again, be merciful to others. Work for peace. Yenyamidde abantu abatakyatya kukola bibi bw'atunasibira abayizi entanda okuwala emize gy'ekika ekyo. That sin is there. The devil is there. Avoid bad groups. Oluvannyuma omusumba wadde abayizi amasakalamentu okuwadde erya konfirimansiyo nga abakuba akayi ku ttama. Minisita Justin Kasule Lumumba yabadde omugenyi omukulu ng'atenderezza abatandisi b'amasomero ga Seta okuli Minisita Jesse Muyingo okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. I'm going to thank him for being an education icon in this country. Apart from being a Minister of State for Higher Education in the Ministry of Education, he has nurtured people across the country. Asimye Mama Rose Muyingo akensuso olw'engeri gy'aleramu abayizi. She had many of us as children to nurse in her home to get to where we are. Asibye abayizi okufaayo okutumbula ebitone byabwe n'abakootera n'empisa y'okwambala obulungi ate babeere bavumu mu bye bakola. You must be good at something, but don't hide away. Please give an opportunity to bring out your talent. Everybody is talented. Akuutidde abazadde okulambika abaana mu ddiini n'okuwa ebyetaagisa mu nsoma empya. Boniface Sebukalu omukulu w'essomero lya Seta High Mbalala awabadde ebijaguzo ayogedde ku bituukiddwako mu masomero ago. Bw'otuuka ku masomero gaffe Mukama atunywezezza mu by'ensoma n'eby'abaana okukozesa emikono gyabwe n'emibiri gyabwe bye tuyita co-curricular activities. Emyaka gino 23 twongera bwongezi kwebaza Katonda na kutegeeza nsi na kutegeeza abazadde baffe tutandika butandisi omulimu guno Katonda gwe yatukwasa. Abasomesa abasimye abatandisa amasomero gano abasobodde okuwa emirimu. Dr. Maurice Tamalenga ssentebe w'olukiiko olufuzi asimye gavumenti olw'okubawa omwaganya okusomesa omwana w'eggwanga. Which has given us a conducive working environment for our founding parents to nurture their dreams and ideas to come to reality. Mama Rose Muyingo asimye abazadde n'abasomesa okukolera awamu. Abazadde tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale kubeera wamu naffe. Asibiridde abayizi entanda emisomo bagikwase maanyi. Era nsaba mwongere okwagala okusoma kubanga abazadde baffe abo beerekereza buli kamu basobole otuweerera tubeere bantu ba mugaso mu ggwanga. Abayizi basanyusizza abazadde mu ngeri ez'enjawulo. Abamu ku bayizi boogedde engeri amasomero ga Seta gye gaba bangudde mu byenjigiriza. Nga nnyo curriculum ekigiriza tukola different products, tukola liquid soap, tukola keeki ne tukola ebizigo. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.